Much welcome. My name is One the King himself, always on the MIC one when Celeb Jazz not TV. Thank you so much for watching. Mwebali nnyo subscribing, mwebali nnyo I can't thank you enough. Na bacheye phone na travel kusinza mu season njawulo. Lawrence gwenkola naye every day night and day one when ku Celeb Jazz naye nakura Monday wano mu Uganda nyawo bakulisayo eri mu weekend mulaba ndozo obusuti bo Lawrence yasazeewo ne Twisha Fashions nyambale buno obusuti akasuti nkabakubemu ko mukategeere mutegeere munate kino tukisusa tukiseka ku level ndala Africa yetu ji representing nze twagala tumya kwa chafa ba Nigeria abachali bafa ba Kenya abachali bafe aba South Africa ne munsi yonna asoba ngoli Africa na muli emanya gabadde mu weekend simanyo twatandika ne kasoka tuiteko ko mawuli agabadde mu weekend tusoke ndoza ne guliri ya Biniganta si Lawrence Biniganta yazadde omwana era kati munnange yamuzadde mu kyala we amanyidwa nga Nick Berry era nga bano munnange bazadde omusika. They welcomed a baby, a bouncing healthy baby boy ngero munnange bamuzadde in one of the hospitals, international hospitals ebisangibwa mu kibuga Kampala. We want to congratulate omuvubuka namanyidwa nga Biniganta. Remember very well omuvubuka namanyidwa nga Biniganta yavayo ko nafunamuko accusation ezaye mabegeri ezokumusibako omwana. That was I think 3 to 4 months ago. Lawrence sicho abo bamukugira nti no ino mwala bwe yafunisa omwana ate omuwala ono n'abeera nga ate omuwala simata mulabirira. All that stories came through. Biniganta navayo n'abyegala n'asaba n'omwana mutole ku DNA ebyava mu DNA awe twakomutegera tebabitugamba naye okuva ku mukyala we saa zino babeera side zeri ebuziga waggulu eyo ng'amanyi ba SK Mbuga gye babeera waggulu eyo waliyo n'omukyala amanyiddwa nga ono omukyala FDC mwenda bidde erinnya lye nenga eyo nagi babeera waiki bende gyali abeera nenga twagala obagamba muno thank you congratulations okuva eri Biniganta okuwali mu Ganta Music oba mu bajita Gantok Music era ngo omukyala amuyita Nick Berry. They welcome the bouncing baby boy. Congratulations once again. Ani omulala yazadde over the weekend Lawrence namukwano gwange ali mu ggwanga lya UK bamuyita Heather something like that naye yazadde omwana muwala naawe njagala ogamba muno congratulations amawulire go gakyalima nnyo tusoke tuyitenuza musozi za week si Lawrence olugambo lwadde otambula mu week then tuke tugende maaso ozimu ku lugambo lwadde otambula mu week lwe lwa mwana muwala Nina Rose ne Daddy Andre naye post yasinze okunyumira ku ya Nina Rose ne Daddy Andre yabadde post ya mwana muwala amanyiddwa nga Grace Can gye njagala okusomera kwano chap ebintu bya Grace Can oba anoonya amawulire oba kiki yagambye bwati walai celebrity couples zinyuma walai this could be me with some gundi naye mama yasalawo omutima agukubemu ekituli naye mukama nsaba ontondera omuntu tuve mu byaki naye love eruma boy kongs my two babies Nina and Andre. Naffe twagala obagamba congratulations sicho Lawrence omukolo guno gwali wali ekireka mu maka ga bazadde ba Nina Rose era nga kwali kukyala si Kwanjula nga abasinga badde bagamba era nga okukyala kuno Nina Rose yayambala engoye ezitwandiise ezaki twandise omushanana era nga munnange twagala okubanga tuba congratulating awo nyine naye ndowooza ngeje twogedde ku ebito tutandike ndowooza ne story ya mujja wa Rema Lawrence olaba otusoke tuyite mawulire kale kasuke tuyite mawulire Lawrence wangambye era still Grace Can emboozi eriwo Grace Can wesonyiwe Judy Muteesasira yagaana okuddamu manyi Grace Can apostinga nnyoko nyonyoko ogonde ku post za Judy Muteesasira Nejiri Mutesasira yagaana okolaki okumuddamu naye katugende mu maaso namuli agaddewo over the weekend amali agamu agabaddewo mu over the weekend munnange omukyala amanyiddwa nga Dorothy Shonga awo nga yali wa muvubuka amanyiddwa nga Shonga omutegedde Herbert Shonga ngono kati naku zina dirigida ne mwana muwala amanyiddwa nga Shasha Brighton yavuddeyo naye na introducing omwami wali ku Facebook ye ne ku status ze eza WhatsApp nga oba oyina ennamba ye eya WhatsApp obanga omugobera ku Snapchat ate wadde kubanga obulaba bulunyo bu status era nga yabutaddewo era nga munnange alaga muno naye munnange obuwulu yabuvuddemu yafunyeyo ekyami kyabatugudu ekiralaawo era nga twagala ogamba congratulations eri Dorothy Shonga era nga munnange omwami ono erinnya lye sinalitegeera bulungi naye omusajja kyesinategeera omusajja like alinako omukyala we omulala byetugenda okuba nga tutegeera nja kuba mbaleetya story eyo ate tubeere nga tugenda mu maaso Lawrence agosigemu linda dena omanyi NTV Lawrence ekiwala ekyo ekirungi kyoyagala ennyo kirina emyaka 21 era nga munnange over the weekend ekyo kyajaganyiza emyaka 21 egy'obuto era twagala omuga okisingako emyaka emeka gumu
Lawrence akajaganya emyaka 22 kyokoli ne Lawrence wekwida akalango kale Lawrence akajaganya emyaka 22 kyokka nga ate oli Linda Dena yakajaganya emyaka 21 egy'obukulu twagala omugamba happy birthday to you Linda Dena era nga onakola program emanyiddwa nga The Beat wali ne Charlie waffe Dagnais ate ku side zeri eza NTV nenga otuvuddewo amawulire gakyali mangi nnyo tugere ku Zahara Toto Lawrence ku byadde mu week Zahara Toto munange wenjogera ne yasuddewo bawe owe South Africa amanyiddwa nga Ruben ono kati wetwogera yatandise okuba postinga bu video obwalaavu bwe yalimu n'omukulu amanyiddwa nga bamuyita omukulu amanyiddwa nga Bahati Don Bahati era nga gamanya gakozesa ku Facebook ono kye kyamulesezaawo kyavudde ku mbeera nti no Don Bahati yamaze okuba nga alaga akasente okusinga Ruben bagamba ennaku zino abadde agenda gwamu so simanyi ani yamazeemu Ruben nenga kyensuubira alina okuba nga Zahara Toto yamazeemu Ruben Zahara Toto no Charlie waffe nnyo era nga Zahara Toto dumps her on and off boyfriend amanyiddwa nga Ruben for South Africa best sangoma amanyiddwa nga Don Bahati after realizing Ruben is getting broke naye katwebuuzeemu bino tebiggwere maziga kwadukaina yakolidde ono mujika Lawrence n'omusajja Kayego yagamba nti bamugira bamukutonda mu mugoyo ebigambo byakaye so embeera bwete bweri naye nga tudduke speed happy birthday ne kondoza mu birthday ndala Lawrence okiraba ota birthday ndala olunaku olwaleero ye mukyala amanyiddwa nga Prim Kadesh yawezezza emyaka 24 egy'obukulu olunaku olwaleero ng'ono yali mukyala wa Josted era abasinga bagamba Prima wa Josted ate nga munnange ono enanyini Lusania naye abasinga bagamba muno alina emyaka 29 naye ffe egy'obukulu gye tumanyi giri emyaka 24 kokono kotadde ne Spice Dana Sicho Lawrence naye yajaganyiza birthday era ng'olunaku lwegulo yakomyewo mu ggwanga lya Uganda era nga bamukoledde surprise birthday wali mu maka gwe gabeera musaizaali ng'agenda emunyonyo mu nnyumba gye yakamala okuzimba ne manager bamanyiddwa nga manager Roger era nga twagala omukulisaayo ennyenyenyenyo okuva Tanzania yasooka Kenya nagenda Tanzania then yadda ino genda shooting a video Dubai but she didn't go yakomye Tanzania nasooka nakoma okukate Uganda asooka nga bakomye mu byakwasaganya nasooka okuba nga agenda mu maaso so ensonga bwezito bwe ziri waliwo ampadde kagundi ka Zahara Toto wano nangamba Zahara Toto's 20 menu ebaddeko abasajja bano wammanga Lawrence akafaananyi ojja kalaba bonookalaba nawe ojja sekanga bwensese naye nga simanyi time tuyisigaze etayi Lawrence okuyita amawulire agabaddewo mu week naye tetuyinza kugenda nga tetwogedde kulinnya kuggulira mwana mulenzi our very own amanyiddwa nga Edlisa Musuuza ayawininze ate Male Artist Award eri mu Hapa Awards ezabadde mu Hollywood African Prestigious Awards training era ng'omukulu ono munnange akyasaba obuwagizi bwamwe mu awards nyingi nnyo waliwo ezimanyiddwa nga iwesa ezo nazo gye ziri bamunomination twagala okugamba congratulations the big talent boss okuva ali mu big talent nanyini big talent Edlisa Musuuza Eddie Kenzo eyali bba wa Rema Tata Amal n'ebirala bingi nnyo Kana Kambata amanya nga alina mangi BET award winner yayongedde n'awangula award endala emanyiddwa nga best international male artist award eri mu Hollywood African Prestigious Awards so amole bega togali bodo no tuduka speed Lawrence abantu banatusonyiwa because tugezaako kuyita mawulire agakoze ki agabadde over the weekend tugende maso Lawrence oba tuwude buduse tugende mu stories kale kasooka tukolemuko katonyo betu twetolemu katono nnyo nga bosubscribinga bonyona ekulwetolwa amazi nnyo mukulondwa amazi nkomeo tutandike ate ne story ya mujja wa Rema